ezo bagambye nti ezo signatures gyeziri kitegeeza alekitongo bagamba tubuzeeyo emikono 3. Okay, breaking news mu mawulire getulina essaawa zino era nga ge mawulire agakagwawo essaawa zino ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Police n'amagye kaakati nno ogenda kubeera nga obiwulira butereevu nnyo essaawa zino zennyini wabula nga olunaku olwaleero okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso era ge twakafunawo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera nga agaanibwa okubeera nga agenda kwesimbawo mu kalulu ka 2026 ng'akakiiko k'ebyokulonda kakyakakasa mbu emikono gye baawaayo gyali tegimala gyali tegiwera wabula kyannaku nnyo omuntu nga Katumba Oye y'emikono yagiwezezza Nandala Mafaabi emikono agirina nga kino kikulaga impunity n'obutali bwenkanya ebigenda maaso wabula bino byonna nakugamba nti oggala omulyango naye ate eddirisa n'olyerabira oba akamooli webutuukidde essaawa zino wenkoledde video eno nga omukulu Secretary General waffe David Lewis Rubongoya agambye nti emikono almost giweddeyo okategedde nti National Unity Platform yafuuka luyira essaawa egenza okwera emu ey'okumakya ng'abantu tolina woyisa kigere era abantu batandise okubeera nga bawaayo emikono ng'awaayo emikono yafuluma awaayo emikono yafuluma okwewala omujjuzo kubanga bakitegeddeko nti Kasaba akoze enteekateeka ey'abantu okkeera wano okuleeta emikono laba ate mbu poliisi nayo bwe badde ekola enteekateeka ey'okujjambu okugumbulula abantu awo wabweru abaana ababeetuumye awo kaakati bino byonna babisalidde amagezi era babinogedde eddagala ng'olunaku olwaleero awandiisa emikono yafuluma okwewala omujjuzo jjukira nti emikono mingi gye twawandiika naye abasajja bano bagenda bagiwa abakuumaddembe ne bagenda nga bakubira abantu abaatuwa emikono egyo ne babeera nga babatiisatiisa bino byonna okgenda mu maaso mukwano wange ampuliriza video nkusaba sooka ogimpere like video sooka ogimpere ekigalo nyongera okubeera nga nkusumululira ebirala ebigenda mu maaso ku kitebe kya NUP na lwaki bino byonna byakoleddwa okusinziira ku mawulire ge tufuna essaawa eno video nkusaba ddamu ogimpere like atannaba kubeera ng'ogiwa wekka gwoba ogimpera like njagala information eno etuuke ku speed eya yiriyiri etuuke ku basajja bano abasibira mu bbwa kati wulira mu mawulire ge tulina essaawa zino Secretary General David Lewis Rubongoya nkugambye yakedde essaawa zagenza okwera 12 ono ng'ali mu ofiisi ku kitebe kyaffe ekya NUP kyokka n'abaleeta emikono zagenza okwera ssaawa emu n'ekitundu nga bamaze okubeera nga bajjuzza obutebe ampuliriza obuli mu tenti zaffe wali kubanga gy'okoma okkeera gy'okoma okuvaawo amangu districts mpitirivu nnyo ze baataddemu tetulinayo emikono naye nga nkutegeezezza bwe twamala okufunayo emikono kati ate abantu bano ba NRM baddayo ne batiisatiisa abantu bano ne babagamba lwaki mwawadde Mwami Kyagulanyi emikono era ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Secretary General waffe David Lewis Rubongoya yasoose n'avaayo n'atutegeeza ku nsonga eno nga kakiiko k'ebyokulonda tekannaba kubeera nga kalangirira mbu tetulina mikono gimala kaakati noono yabadde amaze okufuna amawulire ag'omunda ddala nga gamaze okubeera nga gakakasa nti emikono gye tulina gyabadde tegimala kaakati nno ono mu kwogerako ye nga kino tekinaba kubeera nga kibaawo yakakasizza ensonga eno era bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ne muzibe waliwo ali ne mu kigurupu kiri ekya NRM avuddeyo n'agamba bannange bwe kuba kulabisa mu butuufu mutulabisizza nnyo bino si bye mwandikoze enkola endala yonna ndowooza olaba abantu awo zibadde tezinaba kubeera nga ziwera ssaawa 2 naye ng'abantu batandise dda okuyingira amala yafuluma abalala nga bwe bayingira okwewandiisa okuwaayo emikono nkugambe nti okusinziira ku Secretary General wenkoledde video eno ng'emikono almost gigenda kuwera okuva mu districts zonna zogenda okubeera nga owulira olunaku olwaliro oba zewawuliddeko olunaku olw'eggulu kyannaku nnyo okubeera nga bino byonna bikoleddwa naye ng'ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bagezaako okulwanyisa amaanyi g'abantu naye abantu bagamba waakiri emirimu katugireke katugende tuweeyo emikono gyaffe ebigambo bino byayogeddwa Secretary General waffe eggulo limu byayogeddwa Secretary General ebyaliwo akakodyo akaakolebwa okulemesa President waffe okuba mbu talina mikono byatandika bwe biti ate tukomewo kakati ensonga endala y'eyokuba nti signatures ezinominatinga President waffe banange twazikunganya ne tuziweza ne tusukana mu ezo ze baali beetaaga ate nga bwe mbagambye tetulina signature ezaddala si bali aba NRM abagenda mu bitabo bya PDM simanyi ne bagenda mu masomero ne bakola ki ne bafuna n'ennamba z'abantu ne baleeta olusinga ezo files zirina empty nga teri kirimu
ffe tulina signatures kuva mu bannayuganda bennyini naye kati kyetubadde tulaba nga bano ba biso ba RDC n'abalala batuukirira abantu ekyo nno kirina okulaga akakiiko k'ebyokulonda ke tulina kubanga signatures zino twaziwa akakiiko ka byakulonda naye kaakati signatures zaatuuka zitya ate mu babiso nga bakubira abana abantu bababuuza mwasayingira mutya President Kyagulanyi era nga batuuka n'okutuuka isingiro ne babagamba mwenna abasayiningidde oyo omusajja musayiningire ne Museveni kyemuva mulaba tetwabatemya akuma abaama oyo mwali mubuuza singa tugukoze ng'omukolo munene wanga twali tumanyi bye baagala okukola ekisooka nga bagala kutusookayo neribo bagambe nti abantu abatusayiningidde be basayiningidde bagambe nti signatures tuzifunye ng'oli yatusooseeyo so kiba kitegeeza signatures zaffe babagenda kuzimvalidatinga kakati nno okusinziira ku bigenda maaso akaseera kano eyeekomedde ku mukoto guno tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform gwe andaba akaseera kano obudde bwakedde dda omulungi andaba essaawa ery'emu n'eddakiika emu n'ekitundu omulungi andaba akaseera kano era nga kiyinza okutegeezaako nti abantu ab'enjawulo abaleese emikono ono ku kitebe kya National Unity Platform batandise okuba nga batuuka gwe eyeekomeddeko kati naawe omulala addukusambyasambyako kugambye kubanga bagambye okuwanika kutandika ssaawa 2 kutandika ssaawa 2 kati ate ssaawa 2 weziwera babenga batandika okuwandiika ate ssaawa 6 emikono gibenga gitwalibwa ku EC Commission President abenga anominatingibwa okulunaku olwokubiri gwandaba akaseera kano nkusaba obenga osambyasambyako omulungi atula wangenda kuba nkuwaayo okubamu ku batuuse akaseera kano abenga akubulya sebo tubulireko gwe ovuddewa era ono y'omu ku bakyali abasoose ku kirebe kyaffe ekya NUP mpawo kakaga akaseera abantu ne bajja nga bawera era nkutegeezeza nti emikono wetwogerera essaawa zino nga ginaatera okuwera era bona agenda okuziba ng'emikono twagifunye dda bwe ginabanga tegiwaddeyo olwaleero at least enkya gijja kuba giggwayo nkukakasa mu ssaawa 2 oyo atugambye avudde palisa yekedde ku makyabo yalabye mu disitulikiti ye n'agamba kanziruke zambwa okulaba nga ntekako omukono nga pulezidenti anominatingibwa ku lunaku olwokubiri bwetembeera bweri abantu ab'enjawulo bakedde dda gwe nawe ali eyo dduka misinde obenga oyanguwako obanga ekintu kitambula kikakasiddwa tebagutegera nsigadde amanya n'eddoboozi nga bulijjo okubanga nga mbaweereza nga tuli wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Kavule Headquarters. Electoral Commission n'olaga stupid bias temuyise mikono gy'abantu abantu bagibateereddemu just munoting out districts bwe mukala mabirizi afune emikono gyonna mu Uganda yonna mabirizi n'omusiru n'ali eyo yenna tamanyi mabirizi mbu yafunye emikono Bobi Wine n'abulwa emikono EPU n'ebulwa emikono mukubidde venue zonna mukanga abantu mukanga ab'amasomero buli we tusaba ekisaawe nga bawandiika simanya DEO yagambye nti bagenda kuba ne PE kwega buli lunaku ffe lwe tugenda okwewandiisa lwe bagenda okubaayo PE masomero abantu bwe baba basaba ekisaawe ekiri okumpi n'ekatwe kiri kumpi n'akatale bwe bavaayo ne basaba ekyessomero bagende ku bisaawe kimutuwe Namboole oba mutuwe Kololo. By the way, this is serious. Kwegamba ne bw'oba oyagala kukola bya kisiru, you cannot say nti munno eyali presidential candidate ekisanja ekiwedde n'afuna obululu emiliyoni 3.6 mbu yabuliddwa emikono mu districts ezisukka mu 6. Nedda
Just wait. Let's first deal with let's get the list and then kakati nawo tutuuse era wetwolekedde mukwano gwange mpuliriza wabula bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire omusimbi muyitirivu nnyo oguyiriddwa mu kakiiko kano ak'ebyokulonda era emmotoka ezo z'olaba zaaleeteddwa gavumenti yo ey'eggwanga Uganda okugezaako okutambuza emirimu egy'ebyokulonda mu 2026 nga tewali kulemesebwa era baaguze emmotoka mpitirivu emmotoka zino nga za bbeeyi nga kitegeeza ndi tesobola na kuseerera wonna weebeeraze esobola okutambula ku speed neetuukawo era zi pick-up nga bw'oziraba nkugambye zonna mmotoka za bbeeyi mmotoka za amaanyi jjukira nti gavumenti ya Uganda kye yagumbukira ng'omusimbo bwe yagumbukira ekigo okugula amamotoka bano bagula amamotoka bwe bamala okugula amamotoka ne bagateeka wali nga gafudde ne bagajja mu sipeeya ne gavundira awo ebbanga baliyitawo ne basuula ku sikurapu ate ne bakwata ensimbi ey'omusolo olwo ne bagula endala bino byonna nga bigenda mu maaso akalulu kyamaze okukakasibwa okusinziira ku Nobert Mao yategeezeza ensi gye buvuddeko naga nti bino ebyokulonda tebisobola kujjawo Museveni waabwe ebyokulonda tebayinza kubikkiriza kujjawo Museveni waabwe era n'ategeeza ensi nti bo balina enteekateeka ey'okujja obuyinza ku mwami Museveni mbu mu ddembe babukwasa omuntu omulala yenna bwe banaaba baagadde kati ebigambo bino bibadde bijja bibuzaabuza abantu abaabulidde obukyamu eggulo njagala obitegeere bulungi nnyo saagala obubisibwe biibino bali abali mu kukola era nabagamba nti nominations bazongezaayo nijagala bategeeza nti waliwo enjawulo eya nomination ne presidential campaigns basembeza presidential campaigns zadde zino otandika enaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'ekkumi ne bazisembeza ne bazireeta enaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omwenda kati yo nominations oba okwewandiisa kw'abakulembeze abagala okwesimba okubwa president zikyaliwo enaku z'omwezi 23 22 24 so naye ffe nga president bwakikatiriza ku latest post gyakoze nagamba nti enaku z'omwezi 23 ye nomination era tugenda kwewandiisa ku lunaku after tugenda kubeera katwe wamu ne Nateete so mulekerawo okutambuza nti bazisembeza badrawinze nearer presidential campaigns after kwewandiisa then tutandika campaigns so campaigns zadde zino tutandika enaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'ekkumi ne bazisembeza kwe kuzisembeza mpaka enaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda naye nga nominations zo enaku zeezo zennyini 23 22 24 ate kati olwaffeffe 23 omwezi guno gwe kakati nno ndawulidde mikwano gyange nga bagezaako okuwuga ku nsonga eno presidential nomination ne presidential campaign kati bino ebintu bibiri era presidential nominations tezinnakyukamu yadde n'akamu n'akatono zaasigaddewo nga 22-23 awo we tugenda okubeera nga tulabira ku lwokubiri ku lwokusatu mu nnaku z'omwezi awo bwe zityo we tugenda okubeera nga tulabira presidential nominations nga zigenda mu maaso okuwandiisa ba presidents kaakati nno byabakama olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti okuba campaign kutandika nga 29 bakujjenga nnya ne bakuzza nga 29 nga kitegeeza byabakama yategeezezza omuntu waddembe okubuuza ku bantu be waba abasanze bonna nga bw'olaba president yalangire naga nti oluva ku nomination tugenda wali ekato ku kisaawe abuuze ku bantu si kuba campaign wabula kubuuza ku bantu nga Museveni bw'anamala okwewandiisa naye agenda kololo kati nga kitegeeza naye ekololo agenda kubuuza ku bantu so si kubeera nga agenda kuba campaign kati bino byonna nga bigenda mu maaso era waliwo okweraliikirira abantu nga bagamba nti wadde nga mwami Kyagulanyi akkirizibwa okugenda okubuuza ku bantu okusinziira nga ku byabakama Simon akuli akakiiko k'ebyokulonda bwe yategeezezza naye waliwo okutya nti poliisi egenda kuziba abantu bano jjukira nti bano baategeezezza nti omuntu yenna ajja okwewandiisa talina kusukka bantu 19 talina kusukka bantu bamwerekera 19 naye nakutegeezezza nti bino byonna baabikoze olw'okutya okungi n'obuwagizi obw'abantu aba National Unity Platform bwe balaga mwami Kyagulanyi era nga bakimanyi nti ye yekka aliwo okuvuganya mwami Museveni bali bonna abalala abantu babavaako abantu bababuuka abantu babakyawa abantu babategeera nti baliwo nga Dikoyi baliwo nga Kiwaani kaakati nno okugezaako okusala obuwagizi n'okubeera nga bakendeeza amawulire agali ku international scene okulaba nti mwami Kyagulanyi yasinga abantu abangi nga tewali byakwekwasa nti ate COVID bagambye tewali agenda kukirizibwa kuwerekerwa abantu bonna tewali candidate agenda kuwerekerwa bantu tewali candidate agenda kukumibwa abantu ba bulijjo
ya the private security companies abantu bonna abesimbyewo mbo bagenda kukumibwa security ya Museveni oba polisi oba maje naye nga kyakakasibwa dda nti SFC yegenda okukuma abantu bano. Kakati no bino byonna nga bigenda maaso omukyala Rebecca Itwala Kadaga kyakoze Museveni ebusoga ampuliriza enkoko ekikola abaana bayo bweti. Right Honorable Kadaga ayongedde okulumya mwami Museveni. Omanyi olunaku olwaleero Honorable Kadaga bamwaniriza nga muzire busoga. President Museveni mabegako omwezi oguwedde ogw'omunaana nga bafuumula Right Honorable Kadaga ku lukiiko olukulu olukulembera ekibiina kya NRM nga namba 3 yabadde namba 3 okuva 2005 abaddeko emyaka 2. Bwe baali bamufuumula yagezaako okwerwanako. President Museveni we yavayo n'agamba nti kino kye mukola kigenda kukosa n'abantu bange. President Museveni we yakwata omuzinda we yamugamba toddangamu okweteeka kw'abo abantu nze abakoledde tolina kye wali obakoledde. Nze yabalwanirira, nze yajjayo, nze yataasa obwaki abazinga n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Right Honorable Kadaga yasirika n'agenda mu kalulu ne bakamukuba hands down. Ne mu region ya Busoga bamuwangulirayo. Now olunaku olwaleero bukyanga akalulu ako kabeerawo abadde taddangayo kukola gye wandiise grand entry mu region ya Busoga. Olunaku olwaleero akoze record ekibadde kirudde okubeerawo abantu bamuswamidde ku bridge eya Nairo ne bamuwerekera nga bayitirivu emitwalo n'emitwalo gy'abantu paka okuyingira e Kamuli. Now Right Honorable Kadaga ebyaddala mu region ya Busoga waliyo districts 11. Mwami Museveni akalulu akawedde teyakawangulayo. Bobi Wine yatwalako districts 6, President Museveni n'atwalako districts 5. Oba oliawo chances ze bamukubidde ng'ayingira Busoga nga bayimba NUP People Power Our Power mulimu n'abawagizi abamu abadde bakubyedde ebipande bya Honorable Kadaga nga kuliko ne Kyagulanyi nga kuliko ne Manvuuli newankubadde nga bakimanyi nti staunch fan nnyo ba staunch member wa NRM naye nga bakulaga nti ye omuntu waabwe bamwagalanga ye naye tebaasanyuka na ngeri gye bamufulumyamu eyebadde clear message abadde agezaako kusindika message kubanga bukyanga kalulu kabaawo abadde nga agendayo naye nga ateeseteese olunaku bweruti naddala nga nominations oba president zituuse asindike message wa mwami Museveni nti wangala banja naye nkyayina amaanyi nze akyali Queen of Busoga. Bwe bamaliriza okulonda ekkololo abaaliwo bagamba President Museveni yayita Right Honorable Kadaga ne batuula mu tent nga balimu babiri bokka tebakkirizawo muntu yenna naye nga abantu balabira mu distance nti batudde balina bye boogera naye nga bali bokka tosabbiwulira. Bagamba bayogerera eddakiika ezitaasukka 15 nga boogero balaba bonna boogera era Right Honorable Kadaga we yamaliriza nga bamaze omukuba akalulu n'akwata emmotoka ye n'atambula n'agenda. Okuva olwo abadde ali silent kati olunaku olwaleero asindise message nti nze Kadaga nze wamaanyi e Busoga nze geeti ya Busoga era nze maama Busoga nze Right Honorable Kadaga era nkyali wamaanyi mu Busoga. Ekyebuuzibwa kyekiddako nga nomination justice za Lwakubiri just Tuesday kyekiddako President Museveni bw'abanga luli bamusinga e Busoga ng'akyali mu good terms ne Kadaga ng'ate Kadaga yasalirawo Busoga kyekiddako. Olowooza Bobi Wine tagenda kufuna region endala ng'oggyeko Buganda nga bwe kibadde nga kigambibwa nti ali centralized wano tagenda kugaziwamukko ne Busoga nayo ayongere kati aweze nga 8 okuva ku 6 aweze nga 8 oba 9. Mwami Museveni abatayongera okubeera wiiki mu ngeri emu oba endala ekyebuuzibwa bagenda ku resolvinga batya embeera eyo naye nga kyendabyeko n'amaanyi gendabye nga bayimba twagala Kadaga si ssente twagala Kadaga si NRM twagala Kadaga si Museveni twagala Kadaga si kintu kirala kyonna ffe twagala maama Kadaga nga bambadde ne kkala emmyufu abasinga era ne mabegako aba NRM babaddeyo mu sayidi za region y'e Busoga nga bagezaako okuwenja akalulu okusakira mwami Museveni akalulu naye balabiddwako ku occasions nnyingi oba enkuŋŋaana nnyingi ng'abantu babaŋoola nga babavuma ne turn up nga ntono ddala naye nga babajuliza ekintu ekya
mwasulamu amakadaaga ebya NRM mu Busoga byakoma. Secretary General waffe bwatyo bwategeezezza enkya ya leero ku nsonga ey'emikono walire ku kitebe kya National Unity Platform nga bwe nakutegeezezza nti districts ezibangibwa emikono zezo okusinziira ku bigenda maaso naye saagala weerabire omusajja amanyiddwa nga Katumba Oye yalangiriddwa olunaku olw'eggulo nti emikono yagiwezezza
Nandala Mafabi yalangiridwa olunaku olw'eggulo nti emikono yagiwezezza. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridwa nti emikono gikyaganye. Ono nga yakwata kyakubiri okusinziira ku bo bye baabala bye baategeeza ensi. Wadde nga yo okusinziira ku bigambo byagamba yasinga Museveni abantu abamulonda. Era agamba ye president wa ggwanga omulonde okusinziira ku ebyo byaliwo 2021. Kaakati nno ng'abasajja bano balaba nti Mwami Kyagulanyi ayongedde okuba ow'amaanyi okwetolola Uganda yonna, basala amagezi gonna agasoboka okulaba nga bamukkakkanya n'okulaba nti ettutumu lye balaga nti teririiwo. Jjukira nti ono baagambanga wa mu Buganda wokka, wabula otutukidde essaawa zino nga buli disitulikiti yonna eri mu ggwanga Uganda erimu National Unity Platform, era nga n'ezimu disitulikiti zino ezirimu NUP abasajja bakozesa maanyi, bakozesa mmundu, bakozesa miggo, bakozesa force okulaba nga abantu bano abawagira NUP bagijjako obuwagizi bwabwe ku kifuba ddembe, era okusanga ng'otimbye ekipande ekya NUP mu bitundu ebimu bakukwata ne bakuggalira bakuba miggo. Tuze tukola obutambi obw'enjawulo wano muzze mbulaba, era okusanga ebipande ebya NUP poliisi kennyini oba abasajja bambalidde emigemera wala nga bali mu ngoye eza bulijjo be bajja ne babitimbululayo ne babiteeka ku mamotoka ga fuso agamotoka ga pick-up ne babitwala ne bafundikira ng'ekifo ekyo balese si kikalu. Wabula tetulabangako mmotoka n'emu yali ekutte ekipande kiriko Museveni n'ekitimbulayo. Tetulabangako bantu bamukwata mmundu obanga bali mu ngoye za bulijjo oba mu byambalo baali batimbuddeyo ekipande kyonna ekya Museveni. Nga kino kitegeeza nti bino byonna bikolebwa okugezaako obutakkiriza NUP kugezaako kusaasaanira ggwanga lyonna, kugezaako kubuusa bantu, kugezaako kutegeeza bantu ebigenda mu maaso mu nsi yabwe babeere nga babitegeera. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso okuwamba n'okutulugunya bannayuganda bikyagendera ddala mu maaso gwali ku mukutu ogwa AKTV Media Uganda. Wuliriza, omukulu ono amanyikiddwa nga Sheikh Kiti, ono jjukira avuddeyo enfunda n'enfunda ng'ayogera ku ebyo ebiruma n'ebinyigiriza munnansi, oba oli awo bannansi basobole okubeera nga bamanya butya balina okubeera nga baweebwa eddembe lyabwe, n'abakuuma ddembe butya bwe balina okubeera nga bakwata abantu. Tafuddeeyo oba oli ku level ki, oba oli jeno, oba oli meja, oba oli minisita, oba oli w'amagye, oba oli wa poliisi, oba oli mugagga. Munnansi yenna alina okusigala nga aweebwa eddembe lye n'okubeera nga talinnyirirwa eddembe lye. Kati gye buvuddeko, Jeno Muhoozi Kainerugaba yatwitinga ng'ategeeza Sheikh Kiti ono nti nkuwadde last warning, toddamu kunjogerako, toddamu kwogera ku magye, toddamu kwogera ku kitange, toddamu kwogera ku famire yaffe, toddamu kuyisa mu bantu bakulu maaso. Bwe kinaabanga olemeddwa ngenda kugolla ettumba, ngenda kukimako. Jjukira nti ono y'omu eyagamba nti ba Edi Mutwe abalina bali mu basement, abayigiriza Lunyankole n'ebyefaananyizaako bwe bityo. Wabula Sheikh Kiti ono avuddeyo ku nsonga eno n'atangaaza ensi n'aga nti buli muntu atya naye ekyakutegekerwa kye kiba kyakutegekerwa. Omanya walabye ku kipapula nga bakuwooninga. Si kyekisoose. Si ekisoose. Mbiraba. Nabadde manyi kyekisoose okugenda gy'oli. Era bali akubira ku kasimu era eno kyobola bagiyise last warning. Nawe batuufu bambi. Era olw'endaba yaabwe. Oba oli awo balina bye beetaaga tubannyonnyola era twagezezzaako. Naddala mu ddala saffe essembe ya Saturday eno twalambuludde bye tulowooza nti biyinza obbayambako. Tewafunyemu kwesika kwonna oba tetera kufuna kwesika kwonna. Kutya nze ntyali musajja mutiitiizi era newompandiikira buwandiikizi ng'owandiisizza peeri n'oŋŋamba ebigambo nga simanyi na gye bivudde enkya oyinza obutandabako mu ttawo. Okutya ng'omuntu buli muntu atya ekyo kya butonde. Yadde enkwasaganyaayo ey'okutyako yeeyawukana. Kino tekisobola kukoleka kyekimu naddala olwani ayogedde, naye ate bw'ojjukira nti tulina eyatutonda ate era okkakkana. Teri muntu alina nteekateeka ku muntu, yadde omuntu asobola okubeera n'endowooza ku muntu. Muntu asobola okubeera n'endowooza ku muntu naye teri muntu alina nteekateeka ku muntu. Seeka abantu balina essuubi erigamba naddala ekiwandiiko gye yavudde n'abantu abatera okukomentinga mu comment section. Bagamba omuntu asomesa eddiini w'otuula ku katuuti balina wulira bigambo nga bikwalagana ku swala, sadaka oba ebintu ebigenda mu layini. Oyinza mumbatiza na bigambo nedda kati bo bwe bagamba era nga bo okusinziira ku ndaba yaabwe batuufu. Naye kati tuweebuuza nti ye endaba yaabwe ye ntuufu. Munnaddiini ye muntu avunaanyizibwa oba oli awo ku buli kanyomero ka bulamu
kuba buli kayombero ka bulamu tukeetagamu eyatutonda n'ennambika. Kati n'ensaasira nnyo bonna balowooza nti Ssekati ayingiridde ebyobufuzi akoze ensobi. Ate ne neewuunya baani abateekwa obbyogerako ffe tulyoke tuleme kuba na mukisa gubyogerako kuba bo bali be bateekeddwa. Munnaddiini omutuufu buli nsonga yonna agiinako obuvunaanyizibwa okujja alambika ensi, ennambika ey'obwakatonda. Kati gwe bongamba nti mu bulamu waliwo akanyombero nga ko Katonda tetumwetaagamu era takaliimu, then ako bakagobemu munnaddiini. Naye ffe tukakasa nti mu byobufuzi era mutonzi waffe yasalawo ani anaaba omukulembeze, anaaba omukulembeze ku mutendera ki, kumala bbanga ki. Therefore bano badde engulu abalowooza nti tuyingirira ebyobufuzi ebitasaanidde tukwatako babye tutalina kwogerako baterere baterere. Then mulayini eyo kijja kutegeeza nti n'omulimi naye ajja kukulaga nga ebyobulimi tobyogerako kuba tobitegeera, si sekita yo. N'omusuubuzi naye ayogere bw'atyo, munnabyanjigiriza ayogere bw'atyo, munnabyabulamu naye ayogere bw'atyo. Nedda kati bonga bo okusinzira ku muntu kyasazeewo okuwangaala wangaale nga munnabyabufuzi oba munnabyanjigiriza oba munnabyabulimi, bo ekituufu buli muntu abeere gy'ali kubo. Then ffe kati bannaddiini ffe tulina ate okulambika kuba buli omu kuba abaddukira waffe. Buli sekita yonna eripootinga wano waffe. Kati nze amasimu genfuna ku bantu abakwatiddwa, abawambiddwa, abatulugunyiziddwa bakukubira so musi babiri banjagala buyambi sekanyambako kafizi kaganye mwe muyina eddobozi seeka taata w'abaana okuva mu bbanga bweri tetumulabako tuyambeko era ekirungi eddoboozi bwe tutera okulijja era litera okutuuka maloboozi gatuuka. Ekirungi nti ndooza nzivuunula y'abantu okusinziira ku ndaba yaabwe be balowooza nti tuvumye oba tukakkanyiza ekitali kituufu. Munnaddiini alina kuba wange. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, eky'omukisa omulungi olukwe twaluguddemu, eky'omukisa omulungi tuwagudde mu lukwe okusinziira ku Minisita Norbert Mao ebigambo bye yategeezezza nga bwe nze nga mbikunnyonnyola nga mbiddiringana enkya n'eggulu. Olukwe olutuufu twalugwamu twalutegeera. Tewakyaliwo munnayuganda yenna, tewakyaliwo munnansi yenna asobola kwebuzaabuza oba kuyite kwewuddiisa ng'afuuka anaaba muganda nkakeeto agambe nti ebigenda mu maaso mu nsi Uganda sibimanyi, agambe nti abanyigiriza abantu tabamanyi. Maama Sweet Zirandi nkutumiddeko nnyo, weebale emirimu gy'otuusako engalo. Tewali munnayuganda yenna kati essaawa zino asobola kuvaayo kakasa munne nti owaaye Mao takolera gavumenti, nti owaaye Mpuuga NUP yali emuwaayiriza. Kati bino byonna ebyakoleddwa oba ebyayogeddwa oba ebyalabiddwako nga Mao avaayo n'ategeeza ensi nti bo bali kitole ne NRM bavuganya NUP, kyayongedde okukakasa nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okugoba omusajja ono Mathias Mpuuga amazima gennyini yali alengedde wala, yali amaze okulaba ekituufu, yali amaze okuba ttooki n'okumanya nti omusajja ono yali nsulima eyali yetuliira munda. Kaakati nno okuva Mao yayogedde ebigambo bino, bano bonna abaanokoddwayo tewali n'omu yaavuddeyo kusinya ku nsonga eno ekakasa bigambo bya Mao oba kubyegaana. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, tolowooza nti kyagudde bugwi. Bino byonna bibeera biteeketeeke. Osobola okulya ssente za Museveni emisana n'ekiro, naye mu kkoona atuuka n'akulabisa ye kennyini n'akwerabisiza oba ng'akozesa abo abamu ku abo b'okola nabo bwe mumukolera okulabika ng'akulabisa. Kaakati nno bano bonna ba Mpuuga babadde bavaayo nga beegaana nga beewakana emisana n'ekiro, kati kyakakasiddwa misana okusinzira amannya gaabwe lwe gaanokoddwayo ng'aganokolayo yoyo yennyini akolagana ne Mwami Museveni n'akutegeeza bulungi nnyo nti DF, Mpuuga, DP, Mao, Jema, naani akina FDC ffenna tuli mu kitole kimu ne Museveni. Tulwanyisa guruupu eri egamba nti agende. Okategedde kati bino byonna okubitegeera obulungi, njagala nkuzeeyo ku ndagaano omusajja ono ze yakola, ampuliriza oba mu bigambo bye by'oba owulira okakase. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange, tugudde mu lukwe Museveni ne buno obubiina bwe bulijjo omwito bw'opposition lwe bapangira NUP. Bomba mumawuliza bulungi Mao yasuubiza bannayuganda n'abagamba nti mugenda kulaba campaign ezikyasinze okubeera silent mu byaffe by'eggwanga Uganda. Era n'agamba abo bonna abanagaana okubeera silent bajja kubafuula silent lwampaka.
temwera byakagamba ako ebigambo ebyo yabyogedde ng'ayongereza oba nga byegatta ku bya Felix Kulaije bye yayogera. Felix Kulaije yagambye tewaliwo presidential candidate yenna agenda kukkirizibwa kutambula n'abakuumi abatali basirikale. Nga bulaba president wa Fawade nga tambula n'eggaali ye ey'abakuumi be awamu n'abo abamuwerekerako abayambi be bw'aba agenda mu kampeyini. Kulaije yagambye ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo mu kana akalu ke tugendamu. Naga nti buli presidential candidate bajjamu abasirikale 6 bokka bakkirizibwa okutambula nabo, takkiriza kutambula na muntu mulala yenna. Boddeyo ku Mau yagambye there will not be any procession. Tewajja kubeerawo okukuŋŋaana kw'abantu bonna ng'omukulembeze alina gy'alaga. Nga bulaba president wa Fawade atambula ne convoy ya mmotoka kumpi nga 30 pikipiki kumpi nga 50 nga bwemanyi ebya kampeyini bwe bibeera. Bagambye ebyo tebigenda kubeerawo omulundi guno. Mumpuliriza bulungi. Mau n'agamba nti presidential candidate ajja kkeeranga enkya ku makya atule mu mmotoka ye agisimbule ey'abasirikale abamukuumi muveeko emabega agende kampeyini gye zigenda okubeera. Oba asanzeeyo abantu oba tasanzeeyo bantu bo tebibakwatako. Ekyo nno bakikola olw'okuba nti bo balina ekizibu kimu, tebalina abantu, tebalina buwagizi bw'abantu. Kati balina okutya kungi nnyo nti bagenda kulaba kampeyini ze obungi bw'abantu mu kampeyini bwe batalabangako mu byafaayo by'eggwanga Uganda kakyanga libeerawo. Eno kampeyini z'omwalundi guno tebazirabangako. Uganda tegendangako mu kampeyini ng'erina omuntu gweyagala nga bweyagala Kyagulanyi olwaleero. Ekyo bakitya. Uganda tegendangako mu kampeyini nga ali mu buyinza akyayiddwa nga Museveni bw'akyayiddwa olwaleero. Kati batyo balabisa. Oba kitegera batya okubalabisa. Nga bo bali nti Museveni bamukuŋŋanyiza abantu. Tugeze agenda Jinja ne bakuŋŋaanya abantu ne bamuteera ejjinja. Ye wano agenda na convoy ye mpaka Jinja n'asanga abantu baba bamusombedde dda nga wale wajjudde bamulinze. Baagala ku presidential candidate bwe kirina okuba. Tambula gwe na mmotoka yo n'abakuumewo. Abantu basangeyo eri gy'olaga. Tokkiriza kutambula n'abantu. Baatidde kye bagenda okulaba. Ate nga kyakubeerawo ne banaabakola batya ne banaakola batya. Zino kampeyini zino okutula Museveni alina zivaamu either nga maiti oba nga takyalina nyama ku mubiri. Ku kyagenda okulaba takirabangako. Ke kakodyo ke bali mu kutupanga kyokola nti Kulaije atambula radio ku radio, TV ku TV, ali ku nsonga egi. Waliwo kirabyewa presidential candidate ng'akuumirwa abakuumi ababulijjo wakiraba mu nsi ki nenga enoka muno okulonda tugenda mu kisanyazo oba kya mukaaga oba kya musanvu nga tebibangawo baagala bireeta kati. Oba kitegedde Mau ng'agamba nti oba okulonda kuli Jinja His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu mbwakere ku makya atule mu mmotoka ye asimbule kano ka pick up k'abasirikale 6 kamugoberere mpaka Jinja. Basanze abantu batasanzeeyo kalasi kyekyo. Kati bagenda okukola kumutawanyanga. Buli lwanaasimbulanga n'abantu be nga bagenda gye balaga poliisi ejja bateeganga mu kkubo emugambe gwe yitawo n'abakuumi bo bano bakome wano baddeyo tebalina gye balaga. Kye bagenda okukolanga gwe yitawo n'abakuumi bo nene emmotoka y'abakuumi bo mumugende mumukkirizibwa okugenda mwetemina gye mulaga muddeeyo. Ono abantu bagenda basanga eri gy'alaga gye bamulinze mweyo si wammwe si gye mulondera mutambule muddeyo. Kye bagenda okukola ensumba gye bagenda otusumbwamu, engeri gye bagenda otukereyamu, engeri gye bagenda otuwononeramu obudde. Mubeere redde ku kyo mukyetegekere. Ekyo nakyo nkibabuulidde mubeere nga mukimanyi. Muddeyo muwulize information ya Mau nga bwe yagyogedde. Yagambye tegenda kubeerayo gaali. Tegenda kubeerayo gaali. Ffe tubagamba tugenda mu protestive vote. Mau agamba okulonda siku kugenda okukyusa obukulembeze. Mubbo bali mu nteeseganya n'akabinda ne kagrupu kabo bonna bembadde mu opposition. Mubeerondemu ani gwe bagenda okuwa obuyinza. Mbagala transition of power peacefully. Bo baagala kwerondamu ani bagenda kuwa obuyinza oluvannyuma lw'okulonda. Kati bo bamanyi nti Museveni singa bamuwangula naffe ne twekalakasa nga tulwanira obuwanguzi bwaffe nti singa bawo okutulemesa okulayiza Kyagulanyi
boba nga bategesedda gwe bagenda okuteekawo nga president ow'ekiseera bwe tuba nga tuganye ebyokulaiza ebya Museveni tubalaba ekyo babeere bakakafu tubalaba